It has also been established that there's a well-orchestrated smear campaign of aiding people who seek to go abroad in search of livelihood opportunities to claim political persecution and/or persecution for belonging to sexual minorities. These false and mendacious claims against government are unfortunately sometimes believed by those in the host countries who are gullible to take these claims as true without verification. Others still sometimes are fugitives from justice. For example, the suspects who had evaded appearing in court for assaulting a one-car Muntu Ivan, alias Majambere, were aided to leave the country. These are Onzima Godfrey, alias Tower, and Shikomeko, alias Yekolera, alias Itongwa, who assaulted Majambere and were due for prosecution when they fled. Yekolera ali Kenya. Ha! 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 Ntandi era gundi. Mwemuloza tufa kuvi mu bbanga. Omusajja yaleeta report mu parliament y'eggwanga. Nganyonnyola nti mwabagamba nti bafutu soja baabula. Yekolera aliwa. Kati nkubuulira kino. Politics tojja kubuuka bubuusi bwoti ojja omutegeere. Oshegedde fa abantu twabamanya ne tulinda bulinzi kadde nga tukimanya akadde kajja kutuuka nga bw'ovaayo bakubira eri emabega basobola okwejjamu bayinza okukuyiwayo gwe kennyini n'oyiikayo. Nkubuulira tuli mu deep politics bw'osanga Museveni nga hyping omuntu mpozi nga amaze mukwata. So nga sinaba kwogera ku video ebbiri ze ntaddewo nsaba obubaka bwange buno bugende eri abakulembeze baffe mu kibiina kya NUP. Our leaders in NUP. A leader is a solution provider. A leader solves people's problem. A leader solves community problem. And the problem he solves creates a path to the leadership position. Leaders do not tolerate, because toleration is a graveyard of leaders. When a leader decides that he or she had had enough, the leadership is about to be born. We are yearning for leaders. Leaders take action. Tubasaba ebiseera ebimu mubenga ne solution ku bizibu by'abantu be mukulembera. Mube ne solution eri community ze mukulembera oba ze mubeeramu. Mubenga ne solution z'ebizibu ebyo biba bizze. Ekyo kye kimu ku biraga omukulembeze kuba na solution eri ebizibu by'abantu bakulembera. Nga ngenda okwogera ku nsonga eno eya David Muhoozi gye yayogerako abantu 18 abaabuzibwawo. Njogereko ne ku video ey'omwogezi wammwe gwe mutaatanjulira kuno nti ye mwogezi wa NUP mu diaspora, nti yayogerera ekibiina kya NUP ng'era atudde South Africa. Bwe twali tubanja abantu 18 abaawuzibwawo ebiseera ebyo Masaya Simpoga we yabeerera nga yakulembera oludda oluvuganya gavumenti, twali tubanja abantu abo 18 abaabuzibwawo. Era David Muhoozi ng'eyali minisita owa security simanya na biki yajja mu parliament n'abuuzibwa ebibuuzo ku bantu abo bye yaddamu byebyo, era ng'alaga nti abantu baffe 18 abaabuzibwawo baawaŋŋanguka ne bafuluma eggwanga. Ffe bye twogera nti baabuzibwawo si bituufu, okitegeera. Era mu bantu be yameshoninga be yawanga ekyokulabirako yaleeta Yekolera ne High Tower. Bwe yabaleeta ng'okulaga nti beebo bye biringa ebyokulabirako, yali abikka kiri eky'abantu 18 abaabuzibwawo kitulage nti abantu be tubanja baliwa bali mu diaspora, ekitaali kituufu. Mu bantu 18 abaabuzibwawo abali babanjibwa ebiseera ebyo Yekolera teyaliimu, High Tower teyaliimu, oba okitegeera. Abantu 18 abaabuzibwawo be twali tubanja geegana amannya gaabwe wammanga. Mwalimu
Damulira John, Musisi Mbowa, Kibalama John Bosco, Sempijja Yuda, Mustafa Obalumbe, Muhammad Kanata, Moses Mbabazi, Joseph Baguma, Semudu Michael, Kasumba George, Peter Chirya, Godfrey Kisimbo, Hassan Mubiru, Vincent Nalumoso, Zimola Dennis, Joseph Baguma, Martin Lukwago, Ismas Sessazi. Joseph Baguma, ndoza beba abantu 18 betwali tubanja. Abantu abe 18 betwali tubanja temwali mulinnya lya yeekolera wadde eya ayitawa. Wabula ate ye bwe yajja be yayogerako. Ono munnaffe kyatulaga nti okwogera ku linnya lya yeekolera nti baali bamuwa hype kubanga muntu waabwe. Era mu vidiyo eyo yagambye bw'ati nti yeekolera pesa lya Museveni. Yeekolera atugambye nti omukulembeze bya preaching tebikola. Era waliwo abamuwabya. Olaba Museveni ojjaye pesa lyo lino erya yeekolera okujja direct bw'ati ogonze. Hey! So vidiyo za munnaffe oyo omwogezi w'ekibiina kya NUP mu diaspora muziwulidde. Kati no wano nze wenjagala okubuuliza ebibuuzo bino wammanga nti twalabako president ng'ali mu Kenya waliyo ndowooza press conference mwakuŋŋaanira bannayuganda abatuusibwako obuvune Mwami Museveni ne gavumenti ye, era twagiraba omwali bannaffe be baatemako amagulu abalina ebisago baali bangi. Oba onfuna tuzze tulaba abadde tebamanyi nti yeekolera pesa lya Museveni, tuzze tulaba nga yeekolera asisinkanwa abakulembeze ba NUP mu Kenya. Kye tutamanyi oba babadde bakimanyi nti yeekolera mukozi wa Museveni, kubanga yeekolera bw'abanga mukozi wa Museveni ekitegeeza nti ne bano babadde asisinkana babadde bakimanyiiko nti yeekolera pesa lya Museveni. Era bwe tibanga pesa lya Museveni tukkirize bulungi information Muhoozi David gye yatuwa nti baganda baffe 18 abaabuzibwawo baawaŋŋanguka bali mu diaspora. Tugambe nti yeekolera abakulembeze oba NUP ng'ekibiina n'abakiwagira okuvayo ne babanja abantu 18 kwali kuwuddisa abantu bannayuganda na gavumenti ng'ekituufu bakimanyi nti baganda baffe bali mu diaspora 18 abaabuzibwawo, kubanga omuntu y'omu oyo David Muhoozi yavaayo era n'ayogerako ku muganda waffe Kibalama ne Nabbanja n'amwogerako mu palamenti. Abo bonna bakozi ba Museveni. Kye njagala okubuuza ekirala nti Kibalama bwe bamumentioninga mu palamenti ekitegeeza nti naye ali bweru w'eggwanga mumanyi gy'ali nga bwe mumanyi yeekolera gwe bamentioninga mu palamenti gy'ali bawa yeekolera hype ne bawa ne Kibalama hype nga munnaffe ono bw'agambye. Tugambe nti mumanyi ne Kibalama gy'ali nga muli mu kutubuzaabuza. Oba munaanfuna oba byenjogera binaategeerekeka simanyi. Kubanga omwami ono abadde agezaako okulaga nti okumentioninga yeekolera mu palamenti kwali kumuwa hype kubanga muntu waabwe ndowooza bamuwe amaanyi. Okitegeera okumwogerako ndowooza kimwongera amaanyi era n'akulaga nti yeekolera okumwogerako pesa lyabwe. Wabula omwami y'omu oyo ali South Africa ye agamba gavumenti emunoonya, naye agamba nti gavumenti emunoonya gavumenti e South Africa gy'ali mutabani wa pulezidenti waayo Ramaphosa yawasa muwala wa Mbabazi ali mu gavumenti ya Museveni. Era olunaku lumu omwami ono yavaayo n'atugamba bamuwambye, wabula mu ssaawa 2 yali ateereddwa tetwamanya yateebwa ku bukwakkulizo ki era biki ebya ani yali amuwambye, bwe yawambibwa biki bye yayitamu, baamuta ku ki condition ki ze baasinzirako alyoka ayimbulwe. Oba okitegeera abakulembeze mubeere ne solution ku bizibu bya bannayuganda. Era ekintu ekyo
Kyetwebuuza abakulembeze mu kibiina kya NUP mumanyi Kibalama John Bosco gyali nga bwe mumanyi yeekolera gyali omukozi wa Museveni ng'erinnya lye lyasomwa ku fulo ya Paalamenti n'erya Kibalama lyasomwa ku fulo ya Paalamenti ekitegeeza nti naye mumanyi gyali. Era kyetwagala okwebuuza nti tulabye abakulembeze ab'enjawulo omuli Ruupu n'abalala ne pulezidenti yennyini muzze musisinkana yeekolera naye nga yeekolera mukozi wa Museveni. Yeekolera bw'abanga mukozi wa Museveni mubadde muyisangawo biki naye nga mumusisinkanye e Kenya. Mubadde muyisangawo biki ne yeekolera nga musisinkanye e Kenya. Tuzze tumulabako ne baganda baffe ab'enjawulo abadde abeeranga ne bali Malinos okutuusa Malinos lwatuvudde ku maaso abo bonna ba Masudi Luzige. Masudi yaakagenda wa mu Amerika oba okitegeera. Tuzze tumulaba ng'alambula bannaffe ab'enjawulo. Bannaffe bangi bazze babeera naye nga n'ettawa yennyini baabeerako bonna mu Kenya era nga balina embeera gye bayitamu ey'okubanoonya. Wabula ono munnaffe ye atulaga nti yeekolera okubeera ng'ali mu Kenya tekisoboka, ateekwa kuba ng'akolera Museveni. Naye munnaffe oyo yeerabidde nti ye ali South Africa. E South Africa gy'ali muganda w'omukulembeze akulembera omwana w'omukulembeze akulembera eggwanga mwali yawasa muwala wa Mbabazi ali mu gavumenti ya Museveni. Kyetwebuuza nti ye gwe banoonya nga yeekolera tebamunoonya wabula ne banoonya ye ali e South Africa. Tebasobola kumufuna we South Africa waali. Ramaphosa alina w'atamanyaawo mu South Africa wayinza okulemwa okujja omukulu oyo singa aba amwetaaze oba singa gavumenti ya Museveni eba emwetaaze. Era twebuuza bwe yawambibwa bukwakkulizo ki bwe baasinziirako okumuyimbula bwe yali awambiddwa, baani abaamuwamba, ki ekyamuwambya? Ekirala bintu ebyampisa omunyampi kansooke mbibasomere ebyampisa omunyampi. Nagenda nenjogera ku diaspora ne mbagamba diaspora nga teriyakitinga nga njagala ensonga eyo tugipreventinge. Olutalo ne lubaawo wano tindi mu kuyuzaamu kibiina bwe muba temwerabidde. Saawa zino diaspora mugirabawa? Obadde okimanyi nti diaspora ye triggering amawulire ga international? Bwe tusituka mu diaspora ne tuteekawo embeera tufuuka alamu ya bannaffe abali ku gulawundi ewaka. Okategedde olabe omupiira gwe baatukubaawo bannaffe baavaayo ne bannyonnyola nti ffe tutabula butabuzi. Kati kiki kye mulaba? Ffe bintu twabiraba ne tugamba kino katukipreventinge. Waliwo abantu abagamba muwakubanga ababaka n'okuba ababaka wakuba gundi ne bonzizaayo kati buli gwe nakuba muddamu nkikuddiremu ne bonzizaayo ne tuddayo emabega buli gwe nakuba. In fact mba ngenda namwongera nnyo. Nkubuulira lwaki olutalo mmwe temu. So nziramu okujjukiza omwami ono nti kyayogerako mu diaspora baganda baffe basiiba beekalakaasa mu diaspora. Tewali wiiki eyitawo nga tebeekalakaasiza naddala abali mu UK, abali mu America, mu Germany, ensi endala ezo ezirimu bannayuganda basobola okuyimuka ne balaga obutali bumativu ku nguudo. Naye South Africa mweri naye tetumulabangako oyo akuba aba diaspora ng'ayina kyategesse nga kyakweyiwa ku nguudo okulaga butali bumativu e South Africa gyali. Ne we baategekeranga zi demonstration teyalabikangako wadde olunaku olumwoyo. Era agambye asobola okuba abakulembeze bonna beyakuba asobola okubaddamu anaabakuba ate bubi nnyo nga bwe yakuba Honorable Joel Ssennyonyi gwe mpadde ng'ekyokulabira kyenjagala okubuuza. Yakuba Honorable Joel Ssennyonyi naye mu kukuba Honorable Joel Ssennyonyi kyenjagala okubuuza Ssennyonyi
nti omukulu ono yakukuba era nakubuuza nti singa teyakuyiirawo mubiri baali ddala bye walimu wali obiyitamu. kyenjagala okubuuza omwami ono okukuwolereza kwe kwalaga amazima nti ssente ze baali bakusibako 1.7 biliyoni tewazirya, oba gaali mazima amatuufu agaalagibwa ensi nti ekituufu ssente ezo tewazirya? Okumuwolereza kwe ge mazima agaalagibwa ensi, oba gaali mazima agaddala agaavaayo ne galaga nti tolyanga ku ssente ezo? Kubanga yatulaga nti singa teyakuwolereza baali obweddeyo baali bakumaze nga bakkubye ebyokukuwolereza gwe kwe kubeerawo oba onfuna. Ekitegeeza nti ssente oyinza okuba wazirya naye ye n'akuyiirawo omubiri bw'oba nga ssente tewazirya nga ge gaali amazima amatuufu nga gwe gwomanyi nga si ye kuwolereza. Abakulembeze mube ne solution ku bizibu by'abantu. Abantu nga bano mubatunulengamu, ekyo kye kigenda okutulaga obukulembeze. Leaders are solution providers.